jako akawuwo. Oluvannyuma lw'emyezi egikunukiriza mu 3 nga takubiriza Palamenti, Sipiika Jacob Oulanyah olunaku olwaleero akomyewo ku mulimu era ng'ona ababaka bamwaniriza nga abatamulabangako. Wabadde aggulawo olutuula lw'olunaku olwaleero, Sipiika Oulanyah ayogedde kirabika ng'owejjangabika tekyababaka okumalanga obudde nga bakubaganya ebirowoozo ku bintu ebitazimba ggwanga mu Palamenti eno ey'e11 nga ye Sipiika si wa kubikkiriza era ng'ensonga ezitakwata butereevu ku Munnayuganda n'okusingira ddala ezo ezibanyigiriza si za kuddamu kuweebwa budde okusobola okutuuka ku Uganda buli omu gy'ayayaanira. The President has outlined what he wants to do, what the government, the executive will do. But from the parliamentary perspective, what should we do? I would propose that we have that debate without decision, where members will come and speak their lungs out with the conviction and commitment, remembering the people who sent them here to speak about those things that matter to them. Not some imaginary stuff. Okusinziira ku Sipiika Oulanyah, omubaka okuleeta ensonga yonna mu Palamenti alina okubanga aginoonyerezaako ekimala okusobozesa gavumenti n'abakulu abagivunaanyizibwako ate nabo ng'ababaka okugikenkuka n'okumanyawo okutandikira okujaŋŋanga okusobola okuyamba bannayuganda. And you will not speak if you have not done research. It must be evidence-based. The era of gambling with speeches are over. Let's do research. The era of throwing figures and statistics whose sources are us is over. Kyokka ababaka abali ku ludda oluwabula gavumenti bagamba nti ekiteeso kino si kibiwadde wabula nga balina obweraliikirivu nti obaddala bye banaateesa gavumenti eneesobola okubiteekesa mu nkola. You've indicated, Right Honourable Speaker, about the need to debate about the Uganda we want. And I really want to thank you. And I wish this debate can go and the rest of Ugandans participate in the Uganda we want. My worry is one, where are we feeding this Uganda? Where the result of our debate, are we having the government ready to take it on? Or the result of our debate is just going to go to the National Planning Authority, probably to plan for the future as they do in the National Development Plan. Bulijjo tuyayaanira olunaku lwe tunakkirizibwa okwogera ku nsonga enkulu ze tumanyi nti zizimba Uganda. Mu luzungu kye tuyita the Uganda we want. The Right Honourable Oulanyah azze n'ekirowoozo kye nti tufuneyo ekiseera okudibetinga ensonga zino enkulu ezisobola okutugatta ezisobola okutwala Uganda mu maaso n'ogikulaakulanya. Ababaka ba Palamenti ekirowoozo kya Sipiika Oulanyah bakisanyukidde ne bategeeza nti ku luno Palamenti yakubala ebibala ebigenda okuyamba bannayuganda. Nze mu ndowooza yange ndowooza Sipiika mutuufu kuba tuna time ntono nnyo olaba emyaka tuyita nti myaka 5 eziringa emyezi ntono nnyo okukolera bannayuganda kati bw'olaba nga parish development model tuna okuresearchinga nnyo ekifo ky'okigwamu bugwi ate ne tumesinga olaba ekyabadde ku myoga. Sipiika atuwadde proposal ye nti ababaka balina okuteesa ku bintu ebiri mu eggwanga. Si kipya kino ne President abadde akicomplainingako oluusi tujja mu Parliament ne tumala saawa namba, point of order, point of procedure, point of information, is it in order, ne tumala olunaku lamba session ya saawa 2 saawa emu mubadde muwakana. Mutuufu bwakoba nti tukole research tulete issues edijja okutereza Uganda. Mu research ategeeza okusoma ayo ekisinga bukulu n'okwebuuza ku balonzi okutegeera ensonga de batwala nti n'ensonga. Badde mpulira nga nnyolwa mu mutima ng'olaba omubaka Palamenti ajja ku mike ajja ku furo naye ng'ensonga zayogerako kwega za kubalaata nsonga za kusaaga gira watalina kugira rules of procedure oba amateeka ge tubadde tugonga olaba abantu tebatwala budde
kugamanya oba olio na kugateeka mu nkola era nze ndowooza palamenti bwenatambula bweto olaba olwaleero order paper tugimaliriza in time. Sipiika Oulanyah waaviiriddeo n'ekiteeso kino nga ne ssabbiiti ewedde palamenti yayimirizibwa lw'abaminisita kwebulankanya mu ntuula za palamenti ate nga be balina okwanukula ebyo ababaka bye babeera bakuŋŋaanyizza ebiruma abantu mu bitundu gye bava nga wano Sipiika Oulanyah waasinzidde okusaba baminisita okukola omulimu gwabwe nga bwe balambikibwa mu ssemateeka era nga minisita yenna avunaanyizibwa ku nsonga yonna alina kujjanukula mu bwangu okusobola okumanya butya bwerina okulungamizibwa so si kumala myaka na bisiibo nga bwe gubadde. But also the leaders on the other side are always not here, reducing the honorable government chief whip into an office messenger. So otherwise we'd be sitting on each other here like in the past and just proceed with the business. But as you can see, we are trying. Honorable Soloni, we are trying to make it work. But it's more comfortable here, I think. Ndisara Nandaula, Kura ABS TV, Jaka Kawuwo. And the new members especially also have to have a taste of what this thing is about.